Ya erinnya lyange Hon Mukasa Isaac. Nzize wano ku kitebe kya NUP okulaba nga tusunsulwa oba oli awo gwebwa omukisa okukiikira ekitundu kyaffe ekyabigwe South Constituency mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament. Senga omukisa amasobola okuba nga nguweereddwa era nengenda nemegana n'abasajja wansi eno nsobola okuba nga mbakuba bingi benyagala okuba nga tukolera oba olya constituency yaffe. Omubaka wa Parliament of course official roles ze ziri nnya naye munyeeza ate osobola okuba nga ogenda mu maaso okuba nga ogattako oba oli awo endala esobola okuba nga ziri. But first of all katugeze mu ziri zennyini ennya njagala kulaba kubanga mulimu ebintu bingi ojja okufuna legislation ogenda okusobola okuba nga ofuna oversight naye njagala okusobola okuba nga nteekako nnyo essira kyekya budget appropriation oba approval. Ebintu bingi ebiseera ebisinga abapaaka baffe basobola ogwa naggamba mu process y'okukola budget ne bagenda baraisinga eyebrows nga budget ensoma nga tokyalina kyosobola kukola ng'omubaka naye senga finance ministry beemaze okuba nga eweereza budget nga weyagala okuba nga egikola proposal olina okusinziira nosobola okuba wanika n'ogamba nedda eno gye mwaloketize mu government agency we ekiseera ezigenzeyo nnyingi nnyo tezigenda kusobola kuba nga zituyamba. For instance mu financial year ewedde budget esobola okuba nga ekola olaba nti ekitongole ekimu just government agency ya URA ekiseera zasobola okuba nga zigenda ku byobulamu byabwe nga zisinga kumpi zikubisamu emirundi 3 zagenda ku Mulago Hospital. Now this is the National Referral Hospital. Bw'oba tosobola kuba nga ogiwa budget esobola okuba nga esinga just kireetebwa ekina abakozi abatono ennyo kitegeeza abantu bwagenda maaso n'okuba nga bavaamu muzimu ku areas oba kuzimu ku 550 eza manifesto ya NUP esookera ddala egamba equal access to education and health facilities. Now bw'oba tusobodde kuteeka ssente mu health sector bano abantu tebagenda kusobola kuba nga bafuna so kyengenda okuba nga ntambula ngenda kutambulira nnyo manifesto yaffe eya NUP naddala ezo 5 fees ezigenda maaso n'okuba oba ebinyuso ebitaano etugenda maaso n'okuba nga tutambulirako okulaba nga ssente zirina okuba nga zijja mu byobulamu tubere n'amalwaliro agasobola okuba nga galimu eddagala tumekubeera bezi na bibox oba bizimbe by'amalwaliro abasawo batandika ssaawa 5 okola temuli ddagala the end of the day bagamba ategenda oligula eri mutalina ssente ate mujjeko omusolo muyitirivu nnyo olina okuteekawo ennyo esiira awo budget appropriation naddala okulangira mu sectors esobola okuba nga zigenda maaso n'otuyamba then ekirala ng'ovudde mu roles zirina okukola eziri official olina okulaba nga ate ne social institutions zino tugenda maaso n'okuba nga tuzimba ntegeeza ki wenjogera ku social institutions ntegeeza ku smallest unit mu constituency zigenda okuba nga zituyamba ogenda ku level endala nga family osobola okuba nga oyogera ku family okay ne health osobola okuba nga ogyogerako but still ne leadership egenda maaso n'okuba nga egwa mu social institutions singa nga revolutionary district gye twagala okuleeta nga NUP enaasanga abantu abatalina district ejja kukola naye otandika ne family n'ogenda maaso n'okuza sensitizinga okulaba nga abaana bezigenda maaso n'okuba bringinga bali well disciplined kitegeeza ne discipline ene ya revolution gye twagala okuteekamu nga NUP ejja kutwanguyira okuba nga tugenda n'ebirala Hon Mukasa Isaac Bana'Buikwe. Honorable, before that, in case tebigenze nga bw'obisuubira, are you ready to stand behind someone? Okay, I'm an NUP product through School of Leadership. Bingi bagenda maaso n'okuba nga batusomesa era ndi muntu asobodde okuba nga jula party ideology n'egipulesinga bulungi nnyo. Omuntu yenna nga wa NUP wano ogenda okulabira nti eno yali nsolima guno gwali musota because ekyo kiri very clear party egambye rallying behind wetusobodde okuba nga tuwakati you go against people power bali bagambye ekino okuba nga tutambulira ekino okuba nga kigenda maaso n'okutambula mbadde nkyogera lunye nzenga Isaac Mukasa kale batempereddwa yes jja kukkiriza esobodde okuba nga kitambula sobola okuba nga tuna ebigende kijja okunuma kwe kulalinga behind omuntu anabasobodde obeera okati senga abaaweebwa ate nga tali ku bigende byaffe ebya NUP kuba nga kijja kutuswaza maaso.